الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna nanyini buyinza bonna akyatuwadde obulamu okubeera mu bantu abali ettaka nga tulinze okugenda wansi w'ettaka olw'okubanga twava mu ttaka tugamba nti alhamdulillahi fe abantu tuli ttaka abali waggulu w'ettaka nga tulinze okugenda mu ttaka kubanga twava mu ki ekyo newankubadde nga kiyinza okuba kinakuwaza abantu bangi naye omu ku basajja amanyi yagamba nti wa kullu alladhi fawqa turabi turabun buli kiri waggulu w'ettaka ttaka so kiri buli kiri waggulu waki ttaka kati gwe omanyi oli ttaka eryagala okugenda mu ttaka ng'oteredde oba oli ttaka eryagala okugenda mu ttaka nga tebikoze eki nga tebiteredde ekyo ne Allah azza wa jalla nakitugamba natubuulira bulungi mu aya zetumanyi obulungi naga nti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mu ttaka mwe nabajja era mu ttaka mwe mugenda okudda ne tayimu bwe naatuuka era mu ttaka mwe mugenda okukola ki okuva Allah yamanya ebifo bimeka bisatu nekikwatagana bulungi n'ekyomusajja kyeyagamba nti wa kullu ladhi fawqa turabi turabun buli kiri waggulu w'ettaka libeera ttaka tusaba Allah azza wa jalla atuwa obulamu bulungi ya rabbu nga tukyali ttaka eriri waggulu w'ettaka atufuula abantu abakola emirimu emirungi ya rabbu ate asaasirire abali wansi w'ettaka innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi musaba wakitiibwa Allah azza wa jalla asobola okusaasira n'emirembe eri wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuwa obulungi obuli mu kaseera kano si kyangu kubawo nakatayimu katulako ko wansi kuwulira ku bigambo bya Allah oba kuba kyoyongera mu busiraamu bwo naye tusaba Allah atuwa obulungi obuli mu kaseera kano ya rabbu twali musomo gwaffe ogwasembayo nga twogera ku bigambo by'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama byasembayo okwogera Allah mujje mulamu bwaki bwensi yagamba nti Allahumma arrafiqul a'la ay Allah mulezi wange owawa mukwano gwange owawa twalaba nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatulira mu bbanga nayogera ebigambo bino twasembawo ennyini nyo tutandikira yagamba nti ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim Allah nkusaba onteeke mu abo bwasako ebyengerabyo min annabiyina mu bannabbi wasiddiqiina n'abo aboogezi b'amazima washuhadaa'i n'abafiira mu ntalo z'eddiini wasalihiina Allah onteeke mbalongoofu Allahumma ay Allah omulezi wange ighfir li kusaba obeere ng'onsaasira tuli mu siira mu nfa y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ebigambo bisembayo okukola ki okwogera aga nti Allahumma ay Allah omulezi wange ighfir li beera ng'onsaasira awo twayimirawo katini tuwanvuwamuko tibalaba nga omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama asabye Allah okuba nti amukola ki tyamusaasira kale nze naawe twemanyi emirimu gyaffe gyetukola mu busiraamu sibe kiri twemanyi kazambi gwe twesiiga mulamu bw'ensi naga nti warhamni Allah nkusoberenga onsaasira onsonyiwe wa alhiqni birrafiqil a'la Allah tuseeri mukwano yategeeza Allah gwasaba edduwa wa alhiqni birrafiqil a'la Allah ntuseeri mukwano gwange fanfe wange wawa waggulu Allahumma ay Allah mulezi wange arrafiqil a'la yegwe mukwano gwange wawa byebigambo by'omubaka nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wasallama biyasembayo okwogera. Atunyumiza Anas bin Malik radiyallahu anhu natugamba nti wama raaitu yawman kana aqbah wala adlam min yawmin mata fihi sallallahu alayhi wasallama, sirabangayo lunaku luzito nnyo, lunaku nnyo lwempita nti lwanzikiza, lunaku lwena bantu luzibu nnyo ng'olunaku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama lwe yakola ki, lwe yafiirako. Awo twali tunuulira enfa y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'afiira maka gama faitubani Aisha radiyallahu anha. Tutunuulira wano kati nnyo baada wafati al-habibi sallallahu alayhi wasallam, bw'abanga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama amaze okufa, biki ebyaddako okubeera waawo mu mbeera za maama wafaitibwani Aisha radiyallahu anha. Mbajukiza abalungi nti tutunuulira nga amaze okufa, tugenda kulaba obulamu bwe ne taata we Abubakar Siddiq, tusembye n'obulamu bwe ne khalifa ayitibwani Umar bin Khattabi radiyallahu anhu. Otunava ku ebyo tugende ku maama akola ki, amuddirira insha Allah ta'ala. Naye kati baada wafati al-habibi Aisha awangala atya ng'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama amaze okukola ki, amaze okufa. Batugamba mu byafaayo nga batuwulira ku mbeera ezaaliwo, ekyasookera ddala bakiyita ar-ru'ya, ekirooto kye yali yafuna ng'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kyatuukirira nga amaze okufa. Ani yaludde ku kirooto ekyo? Aisha radiyallahu anha yali aloose ekirooto nga n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kyakola ki, akyaliwo. Ekirooto ekyo we yafa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kyatuukirira. Munsonyiwe mukoonako nnyo mu siira, sina gwe nakolako mulala, munansonyiwa. Nandikoonye ku mannya gammwe temuli mu siira, nandikoonye ku lyange masikini, sina kyenkola ki, bwe mba njagala ku byafaayo bya mubaka njogere kwani, ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Watamma ta'wilu ru'ya, bwe kityo bwe kyali bw'amala okufa ebyagwawo ku Aisha ebyasookera ddala n'amanya biki Allah byazamulaga, kwe kuba nti ekirooto kye yaloota nga n'omubaka waali sallallahu alayhi wasallama kyatuukirira. Ekisooka okuziikibwa kwa Aisha, okuziikibwa kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu kisenge kya maama wafaitibwani Aisha, batugamba banattaarikhi naye amanye nti kiti ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها. Omubaka yaziikibwa mu kisenge kyani kya maama faitibwani Aisha radiyallahu anha. ومن أجل وأعظم المكرمات التي حظيت بها أمنا عائشة رضي الله عنها ekyekitiibwa n'ekyebbeeyi omwana chance Allah gye yawambulamu bwa maama waffe ayitibwa Aisha radiyallahu anha, kwe kuba nti mu nkizo z'alina ti mbakyala b'omubaka bonna sallallahu alayhi wasallama ye mukyala Allah gwe yalondawo okuba nti mu kisenge kye baziikamu Nabi Muhammad sallallahu. Era mwaziikibwamu abantu abanene bameka? Basatu. Bino byenjogera mbiri bakone ku ma TV amba bagende bakala bikola ki, ne babiraba. Naye byajja bitya okuba nti abanene bana basatu bakola ki, baziikibwamu? Bategedde abanene bebani oyinza okumenya nogamba simenya gundi bebani abanene, sokere ku munene abasinga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Owokubiri Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Owokusatu Uthman bin Affan. So kiri era Uthman yali Umar. Mwe bali kwenda bantu balungi ngati Uthman bin Affan ngati ngamba menye mu order tali ntufu nyate. Abameka kyali kirooto before era Allah yakituukiriza ngo mbaka maze kola ki, okufa. Biri bwe biti walaqad ra'at Aisha radiyallahu anha dhalika al-fadl min qabl. Yali Aisha yaloota dda ekirooto naye nga tategedde makulu gaakyo okuba nti alina byalabye mu kisenge kye nga bijja kubaawo mu bulamu bw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu. Faqad qalat li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Abubakar as-Siddiq si tatawe lumu Aisha radiyallahu anha yaloota
n'amala okuloota n'ajja n'anyumiza kaani taata we gwe bayitaani Abubakar Siddiq. Temutya, nze manyi nti musiire kibonyabonya manya na myaka, ekyo nkimanyi, naye mbabuuza kutambulira wamu. Siire kibonyabonya ki manya myaka kifo kasita omala ebyo bisatu ogenda kunyumya emboozi bagende nti omusajja walina ebyafaayo bingi. Ebintu bimeka? Manya myaka kifo kasita obitegeera ebyo. Siire akola ki? Nkuzaayo okujjukiza nti Abubakar Siddiq yazaala Aisha eri mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga tanaba kufa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha yaloota ekirooto ng'alina byalaba mu kisenge kye, agamba bw'ati, agamba nti ra'aytuka anna thalathata aqmar saqatat fi hijri. Yagamba taata we nti nalabye nga zite emyezi oba munyenye, nalabye munyenye 3 nga ziggwa mu kisenge kyange. Yaloota nanyumiza taata we Abubakar Siddiq radhiyallahu anhuma, nagati nalabye munyenye meka 3 nga zigwa mu ki. Faqala laha Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abubakar Siddiq namugamba ekigambo kino wammanga nti in sadaqat ru'yaki, bwe kibanga ekirooto kyo kirungi era nga kituufu kituukiridde, agamba bw'ati, dufina fi baitika thalathatu min khayri ahli al-ard, bagenda kuziika mu kisenge kyo abantu bameka? 3 ku banene abasinga mu nsi eno yonna. Bwe kibanga byolose bituukiridde, bagenda kuziika mu kisenge ky'abantu bameka? Naye nga banene abasinga mu ki? Ku bantu b'oku nsi kuno. Ani ayogera ebigambo bino? Abubakar Siddiq avunula kirooto kyani? Kya Aisha. Amugamba nti walabye munyenye 3 nga zigwa mu ki? Mu kisenge kyo. Nanga nti ekirooto ekyo bwe kinaatuukirira ogenda kulaba abantu abanene 3 ku banene b'oku nsi kuno nga baziikibwa mu ki? Mu kisenge kyo. Agamba bw'ati, falamma dufina an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama qala Abubakar hadha ahadu aqmarik. Olwamala okuziika Abubakar Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti hadha, oyo no gwe tuziisemu olwaleero, ahadu aqmarik, ezimu ku munyenye nagambye meka? Wa huwa khairuha, era yasingayo ku munyenye zonna zonna ezagwa muno, eyo munyenye tuziisewo yekola ki? Yesinga. Thumma dufina alqamaru thani, ne bazika munyenye yokumeka? Kama tuzagwa emyezi, sije emyezi, nujumu ze munyenye kama tuje miki? Tugambe nti emyezi, yalabye emyezi 3 nga gigwa mu kisenge kye. Namugamba nti bagenda kuziika mu abanene b'oku nsi kuno bameka? Olwaziika mu Abubakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga afudde, namugamba nti omwezi ogusooka gukoze ki? Ate ogwe gusinga emyezi gyonna egisigaddeyo emeka? Sibe kiri? Abubakar tali wansi wa Nabi Muhammad, ate Umaru namugamba nti olwaziika Nabi Muhammad, namugamba nti omwezi ogusooka gukoze ki? Omwezi ogwokubiri fakana Abubakar radhiyallahu anhu, baziika mwani egyo emyezi emeka? Thumma alqamaru thalith, omwezi ogwokusatu fakana Umaru radhiyallahu anhu. وبهذا تم تأويل الرؤيا Aisha min qabl wa qad ja'alaha Allahu haqqan. Ekyo nno Allah nabeera nga atuukiriza ekirooto kyani? Kya Aisha radhiyallahu anha, kyakola ki? Kyaloota nti bagenda kuziikamu emyezi emeka? Ng'ekyaki kitegeeza n'emyezi abanene abasinga ku nsi bameka? Ate baziikibwa mu order nga bwe baali. Yasooka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, owokubiri Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, n'owokusatu kino kyekirooto ekyagala okufaananyirizaamu ekirooto kya Yusufu alayhi salam kyeyaloota n'anyumizaani? Taata we. Isiramu ebintu by'obusiraamu tembijjukira bulungi. Nabbi Yusufu yaloota nga muto, so kiri? N'agamba atya? Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabbi Yusuf alayhi salam naye yaloota. Bwe yaloota ekirooto n'anyumiza mwani? Taata we. Taata we Yakubu n'ategeera ebigenda okuva mu kirooto, n'agamba nti mwana wange, bino byoloose tugeza n'obinyumiza baganda bo, bayinza okusalira enkwe ez'amaanyi zotajja kusobola kwaŋŋanga. Sibe kyali? Ekyaddako kyali ki? Wangi? Ezo ziyamugamba nti zijja kubeera munyenye 10
washamsa walqamara abavunzi batafsiri bagamba nti taata we ne maama we oba taata abazadde be bajja kufuuka okubeera ng'ab'owansi jakola ki gyali ne baganda be bonna bonna ku nkomerero bagamba nti yusufu tukole ki tusonyiwe ng'olemaze okulabya nebyakolebwa ekyaga kunyumiza ko sekyafaayo nabwe kityo aisha radiallahu anha naye bwe yalota ekirooto nanyumiza kaani taata we abubakar namugamba nti nalalabye emyezi emeka 3 nga gigwa mu kisenge kyange taata we namugamba abubakar siddiq agamba nti emyezi egyo 3 bagenda kuziika mu kisenge ekyo abanene ku nsi kuno bameka 3 era bwe kityo kyakola ki emyezi 3 gyali kitegeeza abanene bameka mukategedde wayitangawo bbanga ki musajja mabuuza ekibuzo kirungi lwaki tokkiriza ntusome ebyafaayo ebyo nga tumaliriza tuba tumala obulamu bw'omubaka tugenda kutegeera obulamu bwa Bakari Siddiq so kiri bw'onaaba wooli ojja bikola ki omuntu eyatambulira mu bulamu bwe ne mukufa kwe ng'ajja asemberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Bakari Siddiq nzo bikwamu kati n'ennyongo ne bakibuuzaako so kiri Bakari Siddiq yazaalibwa ddi ekyo sijja sola kyano kula nange sikisobola naye nakisomako nze tiyazaalibwa baada amil fiil oluvannyuma lw'omwaka gw'enjovu so kiri ate omubaka nazaalibwa ddi mwaka gw'enjovu so kyali Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yafa alina emyaka emeka 63 ate omubaka nafa nga alina emeka 62 batambula ki omubaka bwe yavaawo sallallahu alaihi wasallam ani yadda mu bigere bye Abubakar Siddiq batambulanga ki Allah yakola ebyamagere ebyo abantu ababiri abo tujja kubiraba insha Allah taala yajjanga ono alina kyakola ki yuwasi ajjanga olaba ono agira bwotyo akola ki ono azaalibwa wano n'emyaka gye balina mujja kugiraba n'omwaka gwe yafiiramu era ebbanga teyali ki teyali bbanvu omubaka bwe yafa sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq n'akola ki n'ayingira mu khilaafa so kiri nabira khalifa yasooka tiyamalawo bbanga ppanvu n'asinkana ani Allahu azza wa jalla ng'agoberedde nabbi we mukategedde kati wano tube tugamba nti biki ebyagwayo nga omubaka afudde mu bulamu bwani bwa Aisha ekyasooka mukitegedde kyali kibasiraamu ekyasookerwako kwe kuba nti ekirooto kyeyaloota kyakola ki kyatuukirira wadhallat ummuna Aisha radiyallahu anha ba'da wafati nabii sallallahu alaihi wasallam ala al-ahd Aisha tiyakyusa bulamu bwe ng'abakyala be tulina asobola okubeera wakakaya wa nikaabu mu maaso n'abeera owa jiribabu n'abeera owa masjidi n'abeera owaki ng'oli muki ng'oli mulamu naye bw'ofa aga nti wammwe ki waawo obulamu bwa Aisha radiyallahu anha ng'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okuva mu bulamu bw'ensi temwakola ki temwakyuka ng'abakyala baki saba Allah batasi ya rabbu omukazi n'abeerawo ng'asaala n'ofa n'asamira inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tebiriyo omukazi n'abeera nga yeebikka bulungi n'ofa n'akunama tebiriyo temala bannamwandu nga beesanga emyaka 17 naye nga namwaki namwandu Allah tusasira tulungamye ffenna ya rabbi kati bagala okulaga obulamu buno n'omukyala gyali yategeere nti Aisha yaliwo ebbeeyi nga limaka g'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ibada twazabaza yakulanga so kiri newankubadde omubaka avudde mu bulamu bw'ensi yasigala akola ki swaima yasigala ng'asiiba qaima ng'ayimirira nnyo ddi ekiro alimatu bil kitaabi wa sunna yasigala ye mukyala akyasinza abakyala nga tujja okulaba atumaliza sitole ye ye mukyala akyasinza abakyala okumanya Qur'ani ne hadithi z'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nonyezayo omukyala amasinga era yasigala mu kafo kano yaatiha min kulli hadabin ng'abantu bava mu misoso gy'ebyalo bava mu byalo enkumu n'enkumu bajja bagala kumusomako aye netegeeza ki ono omubaka yagamba atya mu bulamu bwani mu bulamu bwe ng'omubaka akoze ki yasigala akyali ku ibada amakulu yasavinga umma mu irimu nga Nabi Muhammad akoze ki afudde sheeka ayinza okubeera waawo nakulaga nti muntu wa imaani naye wallahi lwofa nga lwagenda okwononeka naga nti ebyange byakola ki byaggwa nafuuka ekizibu ennyo eri abasigaddewo bonna naye nga badde imaani agikola ki
yensonga etusomesa ku bintu bino buli mukyala namukkiriza ategeere nti newankubadde osobola okuviibwako omuntu naye osigala okyali ku Allah nga akyakola ki byembadde mbagaye nti emirimu Imam Shafi gyatugamba esatu emizito yamenya emirimu giremeka ogumu kujjo kwe kutya Allah nga tolina akulaba mulimu muki muzito okutya Allah nga tolina akola ki nga tolina akulaba al khawf min khuluwa noti Allah nga tolina muntu akola ki Aisha yasigala mu mbeera bwe zityo agamba nti watushidu nnasa ila alfadail wa makarim alakhlaq yajjanga walungamya abantu ku mpisa enki ennungi n'ebyagwawaawo bitujja okulaba nga abamu ku bakyala b'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baagala ebyokugamba nga okugaba emaali yani nga tarika yabawabula atya mu mpisa yabategeeza atya mu mbeera ze wa ashat fi dhilli alkhilafa alislamiyya arrashida wa kanu jami'an ya'lamun qadraha wa maqanataha alghaliya buli muntu ewangane Aisha radhiyallahu anha yali amanyi obuzito bwayina mu umma y'Obusiraamu kigenda ku level nti ne Umar ibn Khattab mu khilafa ye nga afuga ayina we yatuuka n'ategeera n'amanya nti eno nagenda kubuuza ku Aisha ensonga eno omubaka yagikwata atya sallallahu kitegeeza nti irimi isigala gikola ki akyagiina tuli fenna kitegeeza ekyo nti newankubadde omubaka yavaawo Aisha radhiyallahu anha n'asigalawo wakyaliwo abalamu bameka babiri taata we akola ki waali ne khalifa okumeka wokusatu wakubiri owokubiri ayitibwa ani Umar ibn Khattab naye akyakola ki akyaliwo mu byonna famalaati dunya ilman enensi yakoppa ku Aisha irimu kubanga yawangalanga nnyo n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga yali mukyala munafikihi fiki mikyo kitegeeza yali mukyala ategeera mitakaga obuki ate alina obwongo obukwata ebigambo by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mukyala yagasa ensi eno ne ilimu wa diinan n'eddiini y'obuki wa adaban n'empisa eki wa adaban neki awo nyimirirawo nnyo kubanza obulamu bwange ne bwe nsinkana nga sirina kye mmanyi naye byonna bye simanyi mu Busiraamu nina okumanya empisa bwemala okwawula Allah wange empisa eki kyekikulu ffenna ebigendo tuleetera obuzibu mu bulamu bw'ensi biri ku bintu ebi eitha kwogera bubi oba kweyisa bubi baasi kwogera bubi oba kola ki kitegeeza ki byonna mungu bigase mpisa ki bw'otayogera bubi ne weeyisa buki era mpisa nki kati y'obulamu bwe yayigiriza abantu empisa ki muzimu ku sitole ezinyumizibwa nga omubaka afudde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mulimu empisa y'ensonyi ti Aisha radhiyallahu anha ekikulaga nti yasigala ku layini ye ng'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amaze okuva mu bulamu bwaki bw'ensi ezimu ku mpisa ze yeeyisa y'engeri gyewangalamu mu kifo kye baaziikamu emyezi emeka abanene abameka kanjogere mu nambe banene kwa mjaga emyezi mugaiti emyezi bakiziika ate abadde nga tutandika jaga ti emyezi bakikola ki okuziika wa banene abameka yeeyisa atya mu bulamu bwe hayaun yali mukyala wa nsonyi nnyo ku balamu hatta ne kubaki ani oyo era kikwasa ensonyi kuba tamanyi bulamu bwa Aisha radhiyallahu anha olwaleero nga bagamba nti mbu bali wansi wa bendera ya la ilaha illa Allah nga bamwogerako agamba gaki naye nga yali wansonyi mu bulamu bwe ne mu bulamu bw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu hatta ba'da alwafat n'oluvannyuma lw'okufa kwani waliwo hadithi yatunyumizibwa eri ntuufu nnyo rawahu Imamu Ahmad hadithi egamba nti an ummi almu'minina Aisha radhiyallahu anha qalat mama fa Aisha radhiyallahu anha tunyumiza natugamba nti kuntu adkhulu albayta alladhi dufna fihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nayingiranga mu kifo mu nyumba awo mu kisinga bakola ki obazika omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa abi radhiyallahu anhu ne taata wange bamukola ki wadhi'atu thawbi wa aqul ngengoyo sizifaako nnyo nayingiranga awo bazise taata wange nani ne bba wange bano bonna ndoza abantu be taata we nani tubitabika taata we yani radhiyallahu anhu saba Allah basasiri ya rabbu wallahi sababuza bacha lenjinga babuza tambulye ki
oluusi nitubabuuza tuli ffenna bandi nammwe tuli ku kibyombi tuli ffenna oba nze ndi nammwe nga mulinzire mumala baga nti amaliza tukole ki tuli ffenna oba nze ndi nammwe saba Allah bankumira tuli ffenna ya rabbu ekimbuuzisa ebibuuzo bino tisira tumalaka muddukamu sipiidi mulwogenda sipiidi ennene okola ki oleka akola ki kibola nti lwenkomawo wano ntandikira twakoma nengenda muki maaso tusobole okuba nti kale either tulimaliza ekitabo kino ng'olina mulayini mmeka bbiri zojjukiramu nti ezo twazikola ki twazisomako nsaba Allah akikuwe ya rabbu alagamba nayingiranga mu kifo ewazikibwa bba wange ne taata wange ng'engoye zange sizifuddeeko nnyo kale ninga omukyala bwakola ki bwabeera wa aqulu ng'oluusi ngamba mutima gwange innama huwa zawji wa abi bano abaliwo nabazikiddwawo bba wange sallallahu alaihi wasallam wa abi Abubakar Siddiq radiyallahu sina nsonga lwaki nebikka nnyo nekola ki tugambe nti ayinza okubikwako omutwe kubanga ali mu nnyumba wazikiddwa wani bawe nani bamuzira mwogere ansa ze mumpanga muziba mu kamera falamma dufina Umar radiyallahu anhu babaziikawo owokusatu omwezi gwokumeka munyenye yokumeka babagiziika waawo agamba nti wallahi ndayira mu linnya lyani ma dakhaltuhu illa mashduda alayya thawbi saddamu kuyingira awo waziikiddwa abantu basatu okujjako nga nebisinga omuntu kola nti yebika agenda kufuluma agende ebweru mukategedde oyigamu ki hayaan min Umar radiyallahu anhu nga nkwatibwa ensonyi omufu Umar radiyallahu anhu andaba ntya nga sikoze eki oba mukitegeera nga bamaze okuzikawo babiri yayingirangawo nga bwakola ki nga bwayagala ono getwogerako oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwewandikagaye nti Aisha oluvannyuma lw'okufa kwani kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obuuze ne munno oyo mukwano gwo muge nti osobola okubeera bwoti nga nfudde asobola abakazi mu lumbe watandikira okusolera akatambaala ebbali naye nga mayite baweere ki mu ddiiro n'akasuka engoye nasumula enviiri anti alina okulaga ennaku nezigwa mu maaso nezigwa luddawa kumba ayiga basajja bakoki olowooza ennaku emukutta akaaba kumba akola ki aga muzirabye empanvu anajja kweta kwetega oleye kola ki yeetega golowooza nti ennaku emukoze ki naye Aisha atunyumiza radiyallahu anha nti nze nayingirangawo nga bwenjagala sifaayo nnyo kuba nti neebise naye kasita bazikawo okumeka owokusatu aga nti wallahi ma dakhaltuhu illa mashduda saddamu kuyingirawo okujjako nga nnyozezza engoye zange tezigwa si ku mulamu Umar kumuki hayaan min Umar radiyallahu anhu ng'ensonyi zinkwata nyingira ntya mutuufu ddala nyingira ntya awo Umar wakola ki waali nga sikoze eki Allahu akbar saba Allah akituwe ya rabbu kino kitegeeza nti kasita ensonyi zikubula ez'obutonde zino ensomesa tugezangako zinoonya ensonyi zabika bimeka waliwo ez'obutonde zo Allah nga zitonda nga zolina okuba naki waliwo n'ensomesa enjige eza imaani bw'olaba ng'ensonyi z'obutonde zibuze tobuza nga zaki nga ogezanga bw'oba ng'ensonyi z'obutonde ng'onaagenda okukola shoti koolo tosobola kuva mu bantu noddako waki ng'osigala okyanyumya nga bw'okola cyororo nga abantu bakulengera bulungi nnyo siyinza kubuuza za muzikiti nti ozikola ki kuba z'obutonde omanyi nti omuntu yenna ateekeddwa okuba n'ensonyi lyabaki oba yasoma oba teyasoma bw'abanga ayagala kujjako ngoye agenda ki naye Kampala bwelina ensonyi z'obutonde takisi enzigi zaazo zafuuka ki hammaamu bathroom agulawo oluggi mu jjaamu ensi yonna nange emulaba nakola yakoze ki kati Aisha ensonyi zeyalina ziri zaali za butonde n'agattako nemukutasabe ezaki eza imaani ezamutwala ku levo radiyallahu anha nti ne Umar omuziika wali akwatibwa ensonyi ku Umar oli omufu ali mu ttaka anaamulaba atya nga jeko ki
engoye oyo nno gwe twogerako radiyallahu anha gwe baatemerera omusango gw'obuki Allah nassa Qur'ani ng'egamba nti Aisha talina buki okategedde gwe tunuulira kino ekifaananyi kyalina ku mufu ddala yayinza okusobola obwenzi saba Allah tusaasire ya rabbu atuwe entegeera entuufu ekyo kyekimu ekyakomeko ekyo basiraamu twayogedde ekisooka ekirooto kyakola ki ekyokubiri ensonyi zaali zaki z'amaanyi ekyokusatu yajjuza irimu eri umma bamugiranga abantu bonna okusoma ki irimu tugende ku kyokuna ekyokuna mu bulamu bwa taata we nga yennyini ye muki ye mukulembeze Aisha radiyallahu anha lazimat sayyidatu Aisha radiyallahu anha ba'da wafati nabii sallallahu alayhi wasallam hujrataha yasigala nga akyawangalira mu kisenge kye kirimu oligo baziise akyakola ki mbadde mujja kubuuza yasulanga wa yabeeranga wa yagenda Makka yasigala akyali muki mu kisenge ekyo bijiwarihi ng'abeera kumpi awo taneri wali abeera kuki wanshagala an-nas wa ala rasihim amiruhum Abubakar Siddiq bihurub ar-ridda abantu babeera nga bali bize nnyo mu kulwanagana n'abaana abaafuna entegeera etaali nki ntuufu nga balaba nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama bw'avuddewo bo bakiraba nti neddiini ekoze eki abantu bonna baafuuka bize ng'omubaka afudde naddala taata we ayitibwa ani Abubakar Siddiq yafuuka kinyo ki naye nti yali bize mu byansi yali bize mu kulwanagana okutegeeza abantu bano abasazeewo okufuuka lidda abakuba essama mukitegeera ekyo abakoze ki abakyusize ki endowooza n'eddiini nga bagamba kasita Muhammad afudde naffe eddiini ekoze ki era omulimu Abubakar Siddiq yakola ogw'amaanyi nnyo mu ntandikwa kwe kumatiza abantu n'obategeeza n'okulwanyisa bano abadde balowooza nti eddiini ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaafudde naye ekoze ki era sinati yakola mulimu ogwo nandiba nange naawe twandibadde baki basiraamu yena hurubu ridda bagamba nti afudde nti baasi eddiini ekoze ki abaddeyo ku masanamu ne bakola ki ne baddayo abasamize ne bakola ki abanyi b'omwenge ne baddayo naye walamma arada azwaju nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yursilana Uthman ila Abi Bakr Siddiq yasalnahu mirathihinna bakyala b'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bulamu nga Abubakar yali mu kufuga bayagala basindikani Uthman ibn Affan agende eryani eri Abubakar Siddiq ng'ekimutwalayo agenda abuuze nti naye maali y'omubaka gyereka bakyala babuuza nti waayi nga tubatuwa ki byaffe tutegera katwako baagala bakola ki min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baagala waayi bagenda okulaba amanyi fitina ng'enajja basiraamu teva wala abantu bafuna bufunyi kuvuunula mu bikibi okola ki bagenda okulaba nga Aisha yali Makka sibe kiri ekyokubiri taata we yani ngamba ali ludda waayi si khalifa kati awo endowooza muzirege ziri waawo wate muzitegedde family tegedde bulungi balabanga family ekoze ki kati bagala bamanyi obusa bagala nti waayi emaali yaffe ku mbaka ati nakola ki ebyo bintu bingi nnyo mbaka saba Allah sasi rabbu oyinza n'okugezako obugezi okubaako kyokola mu family nga oyo kikola lwa ddiini agati oyo agidde alime ekkuba eryo ayagala kutwala kibana kyaki tibiri eyo yenimisalibisa ekkubo ogezi oyinza okusiga ennyumba langi anakisize langi oyagala kuwamba ki kati basindika Uthman ibn Affan agende abuuze Abubakar Siddiq kubikwatagana n'emaali yani y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ababuulira ensonga ki qalat Aisha radiyallahu anha lahun Aisha nasooka abaddamu nga batugambye nti yalina irimu yasoma nnyo ku mbaka Nabi Muhammad naga nti awalaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nurathu ma taraknahu mwerabidde nti omubaka yeka tugambye nti bannabbi ebalese tebikola ki irimu ogirengereyo awalaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abaffe mwerabidde mwabuuze maliyani y'omubaka mwerabidde nti omubaka Nabi Muhammad
sallallahu alayhi wasallam yabalika abagambe nti la nurathu ma taraknahu fahuwa sadaqa. La nurathu ma taraknahu fahuwa sadaqa. Sente sibe bigabemeka tetusikibwa ngaba mali abannabbi byonna bibalese ebera ki mukirabidde ekyo irimo giraba awo nibasoka bakola ki nibategeera mukita kusala pressure nibategeera nti omubaka byalese sallallahu alaihi wasallam tebeera byagaba nga mali yaki yamulekwa wabula ebera ki sadaka. Mujjukira ku lunaku lwasembayo ebintu byakola n'agaba sente zakola ki n'ata abaddu byebugaga n'abikola ki sawa kudda mabega eyo twagendayo twayitawo bulungi nnyo kati Aisha bajjukiza nti abane mujjukire omubaka yeka tugambye nti bannabi tebakola ki byebalese ebeera ki naawe kiga okuva n'olwaleero togenda ng'onoonya emaali yaani ya Adamu emaali ya Yakubu emaali ya Yusufu gikole ki muyinza odiseke byafaayo bino ati twaga emaali ya Yusufu yalagaluddawa bannabbi byebalese tebikola ki tebisikirwa ebeera ki ebeera saddaaka nizo tukategeddaako. Rawahu Ahmada, rawahu Imamu Ahmada mu hadithi eyo. Walam takun alkhilafatu obukulembeze buno wa Abubakar Siddiq tawilatul amad tebwawanvuwa bwali kaseera kaki obukulembeze bwa Abubakar Siddiq ng'omubaka akoze ki afudde tebwakola ki tebwawanvuwa bwali kaseera kakiyita muki kasooka embazeyo kati nnyo. Omukulembeze bw'abeerako ng'abadde mulungi nnyo n'avaawo ebiseera ebisinga obungi noono amuddirira tatera kuwangala bbanga ki ddene. Opposite ne bwabeera ng'abadde mubi n'alwako era n'amuddirira tawangala bbanga ki. Allah yamanyi bwaki ekikola ki kikola bw'atyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mukulembeze mulungi naye obulamu bwa Abubakar Siddiq ng'omubaka avuddewo tebwamala bbanga ki kiteeke ne opposite ne bwabeera ng'abadde mubi era naye bw'avaawo addawo tamala bbanga ki bwatyo Allah bwekikola ki manyi lwaki Abubakar entalo zaali z'amaanyi zaridda sibe kyali okubaza ku muki Allah n'amaana ayita obulwadde n'amukola ki n'amugjawo. Naye olaba ebyaddawo byonna n'okuba amadiini agaavaawo amangi ennyo agalowooza tigali wansi wa busiraamu ebinja bya 12 byonna okuvaayo kwabyo kuli mu kaseera kaali ka Abubakar Siddiq ate yamala akaseera kaki akatiringa omubaka avuddewo okiyite gurupu ya Shia omuli abamuvuma omuli abagana okukwatagana naye bonna ebbanga lyamala lyali ki ettini naye ate wavaawo fitina nene olwaleero ekyakola ki ekyagenda mu maaso mujja kugisomako inshallah tujja kugisomako nze nammwe fitina yakola ki eyajjawo agamba bwati faqad ittafaqat arriwayat anna Abubakari istakmala fi khilafatihi sinni rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ababogezi b'ebyafaayo batugamba nti babyegattako bagamba nti Abubakar Siddiq oba khilafa bwe buli mu myaka gy'omubaka Nabi Muhammad sallallahu fakanat khilafatuhu sanatayn wa 3 ashhur oba khilafa bwe bwamala emyaka emeka n'emyezi emeka esatu myaka emeka wa 10 layali bambala nno emyaka 2 n'emyezi emeka n'ebiro 10 bategeeza 10 temugamba nti yemu n'ebiro ki kuba teri yemu yangalo anagiina anina 10 engalo emyaka 2 n'emyezi emeka n'ebiro 10 ebaza ennaku 10. Wakanat wiladatuhu ba'da amil fil yazalibwa Abubakar Siddiq ba'da amil fil oluvannyuma lw'omwaka gwaki gwenjovu bisanatayn nga wese emyaka emeka 2 wa 4 ashhur n'emyezi emeka wa ayyaman n'ennaku zibatakola ki otegera sitole bwetambula eno tugende watuwufiya n'agenda afa wa huwa ibn 63 nga alina emyaka nkaaga mu emeka mu esatu mukitegeera ekyo ate omubaka nkaaga mu emeka bakubuulira wakad imtadda almarad sinagenda ku bulwadde mubitegedde oba nzirewuko mubitegeddemu sallallahu alaihi ya rabbu
obwa khilaafa bwa Abubakar Siddiq bwamala emyaka emeka 2 just 2 years n'emyezi emeka 3 n'ennaku meka 10 Seka Musa oli wa Islam wasomesa ebyo alhamdulillah kasito singala Islam nga kwataganye n'ebyaffe ebya Islamic mwe byawukana Muslim nani ne Islamic mubuzaabuza naye nga mbyawula mbimanyi baga nti somero bayita Muslim school byawukana nani ne Islamic ki school Islamic abasomesa ddala ddiini ate Muslim abaya kusiga ki mbabulira mazima asukubuzaabuza lekusiga kaki edini bwegiteka mwenyi baga ojatunira abaana eyo manya nti yani eyo Muslim kasi dini eyitire nyingi manya nti yani Muslim ate Islamic mumenye Bilali Muslim kabukunge Muslim ngo kasolya uyawula ku bigabe bibiri otegere kibagamba kasolya Muslim kyawukana nani ne Islamic tuddamu kunonya somero nasomesa mwana w'eddiini atunayawula bintu bibeka Muslim dinzo kubeera awo nga abalifuga bona nakatebe kachiko kabasiraamu nga tebagala dini nakati ne Islamic bategedde okwazina n'okima n'okusomesula nekiwoko nekola ki nevayo omanya teyali Islamic olusi nava muno omwalimu najja nakola ki nasaza naye Muslim babeeraawo ku actually ayinomo batambula ki kati kyayagala okutegeeza wano bamala ebbanga eryo emyaka 2 n'emyezi 3 n'ebiro 10 obwo bufuzi bwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ate nagenda afa nga alina emyaka 63 oluvannyuma lwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga teyo omubaka agenza okufa nga alina 63 abalina calculator find x otegeke kibakola ki kibategeeza mukategete kasoma ng'olina calculator find ki obanga ogina olukumpizo tuyambako tunagenda okumaliza nga otubuulidde kibakola ki kibategeeza otegeeza abantu bana bameka 2 tugende tumalize obudde buweddeyo bugenda kuggwayo basiraamu bugenda kuggwerayo ddala tuli luddawo. Assalamu alaikum warahmatullah. Twogera kwani Aisha radiyallahu tuli ku point ki biki ebyagwawo oluvannyuma lw'okufa kwa Nabi Muhammad sallallahu twasose tulengera ekisooka maze tugamba nti obanga osomesa ddayo okkoba okola ki bw'ogenda mu maaso nibobeera ku leediyo teyogera bwogezi nga tunaga nti tuli ku program bweti olina okugira nga tuli ku program ki oyinza okujja program nga yakirango naga babisi kumbe kibadde ki kirango tugamba tuli mulamu bwa Aisha radiyallahu anha oluvannyuma lw'okufa kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyasookerwako ekirooto kyakola ki kyatuukirira ekyokubiri yajuza ensi yirimu ekyokusatu ensonyi zaki tuli kati ekyokuna tuli ku bulamu bwa taata we kubanga baawa amaze okukola ki tuli wano mu bulamu bwani bwa taata we yamalako bbanga ki nga Aisha waali tugambye yamalako emyaka emeka emyaka 2 kati taata we ali mu kufuga emyaka emeka naye nga challenge gyasoma okuba nayo azizza ate abaana bavudde muki okulaba nti baddamu ne bakkiriza nti newankubadde omubaka afudde naye abadde muntu abadde nabbi wani musigale nga muli baki ewava fitina ya buli kika gy'omanyi mu ddiini y'obusiraamu awaawo wezitandikira awo era gwosinkana nga avuma Aisha ateekeddwa okuba nga avuma ne Abubakar Siddiq balondoole tiimu gyosinkana nga evuma Abubakar Siddiq era okuvuma ani Aisha naye nga ekyewunyisa nti ate ku mizikiti oluusi basanga kigamba nti la ilaha illa Allah mukimanyi ekyo naye bwogenda munoonyeza munda byagenda okwogera ku Aisha si biki radiyallahu anha byagenda okwogera ku Abubakar Siddiq si biki mubegendereze nnyo mukuma buki obusiraamu bwaffe ya rabbu bw'abeera mu mbeera bwe ziti emyaka gye 2 waqad imtadda almarad bi Abubakar Siddiq 15 yawman mujjukire mbaka yali ennaku meka mugenda gati muzimanyi nemugenda temwaliwo kikijja okunyuma temwakola ki Abubakar Siddiq yali ennaku 15 15 ennaku 10 meka ng'abantu bajja ne bamulambula bamuleko obuki والسيدة عائشة رضي الله عنها
y'omu ku baamuli okumpi tushirifu ala tamridhihi y'omu ku baamuli wali okumpi okuba nti bamujjanjaba mu buki mu bulwadde kitegeeza nti mulamu bwa Aisha ngombaka avuddewo ate yasembera nnyo taata we okuba nti amuliki amuli kumpi amujjanjaba so tuli wa fima kana almarad yashtad ala abiha bwerengeranga Aisha ngo obulamu bwa taata we bweyongedde okuba bwaki obuzibu badde bukoze ki kanat Aisha yali ngaakubagiza obanga anakuwalira omuki omutima gwe nafsaha bi ba'd al-ash'ari yabanka ebitontome mbi ayogera nga bulagenda okulambula taata we yalaba embeera gyali musiki sinnungi nga alina byajjukira asika ekifaananyi kya bbaawe nasika nekyani nekya taata we ekya bbaawe nani bannaye ba VIP mulamu bwensi bali bameka bali basatu mbamanyi ba VIP mulamu bwaki bwama basuse basatu tebasukka bana asooka taata mama tweteyo ndooza bbaawo oba mukyalawo so kiri then nabaki n'abaana buli afuna ebigezo ku bantu bano abana wolabira either nti oyo Allah batu bamugeredde oba oyo Allah amukole ki amunyweze ku bantu bameka ku taata oba ku maama oba ku bbaawo oba mukyalawo oba ku ki osobola okubeera omugumu ennyo ng'olambula abaana ba munno naye owalwale obugumu bwekala butya osobola okubeera omugumu ennyo ng'olambudde bba waki naye gwe okole ki olwale kati Aisha yagenda kukuba ekifaananyi nga bbaawe sallallahu alaihi wasallam yakola ki yagenda agenda okulaba ekifaananyi ekiri mu myaka ebiri ne taata we akola ki ng'abeera alina ebitontome byayogera ebiringa tuyite okutontome okulinga kunakuwala kiraga nti complaininga kola ki ng'alabye ddala nti embeera ekola ki omanyi kyabeerangawo fayunabbihuha Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nga Abubakari mu bulwadde bamugamba nti mu kifo kyebyo soma Qur'an kola ki embeera agiraba Abubakar Siddiq amugamba naye mu kifo kya bino byoyogera somamu ki Qur'an kubanga ono muwala we tamutya mbuulira maki nga bwona jeno sinkana wadde nga aliaga nti alhamdulillah ni Allah wange ndi musiimu egundi wamutwala ndi musiimu Allah ne gundi lino nende bala Allah banawo siimye omutwala ne Allah ongezesezza ndi musiimu naki namuga ati mu kifo kya bino soma ki bitegere embeera ezo nga bibadde yogera binyini si biki si bibi naye teri ebigambo birungi bisinga ki namuga nti fayunabbihuha Abubakar Siddiq wa huwa fi shiddati al-marad ngali mulwadde bumuluma nnyo nnyo nyaga nti somamu ki kay tastabdil al-ash'ar bil Qur'an al-Karim kyusamu mu bigambo osomemu ki kubanga akimanyi nti Qur'an akikola ki agimanyi igamu omulwadde akulambudde bawulira alina byayogera mu kifungo kyasobola okwatula ekigambo ky'omugamba mugaye nti ebyogera siki ne basibira mugaye nti byayogera birungi naye waliwo ebikola ki ebisingako osobola okukola ddawa ng'oli mulwadde byayogera birungi naye waliwo ebikola ki nsubira mu Qur'an enkole ki mpulize kale yogera ekigambo la ilaha illallah nalikikola ki awo kitegeeza nti obeera mulwadde omuyivu anakujjanjaba omuyigiriza obakola ki obalambula omulwadde bwatyo Aisha bwe yali radiyallahu anha mu mbeera ze ng'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah amujje mulamu bwaki bwensi nandibadde nkutwaye ddala mpaka ku taata we ng'akoze ki ng'afudde naye ndabira ddala ti kiyinza okwongera mu budde obuki budde obuwanvu kitegeeza nti bw'abanga taata we mulwadde nnyo kyekiddako mukize tujakatandikirako awo Abubakar afa enfa gyakola ki bagamba nti mugite ekube munaku naye sijja kwogera lugero olwo ekuba ki abaganda balina ebigambo ebizibu ekimu tukyogeddeko olwaleero togatta mando na mugugu manya amakulu gaakyo ekuba omunaku tekola ki ebigambo byonna ebibanamu amaanyi babiina ba omunaku tekola ki tekya naye ffe tugamba nti Allah asobola okussa ku kigezo nga kitegeeza nti yonna kyomukoze ki kyomukoze naye nga ayagala kukola ki kulaba akuwe oba akumme asobola okukussaako ki kubanga omuntu aviiriddwako bbaawe ng'azitowanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akulekerawo taatawo naye n'amala emyaka emeka
ebiri ozo kyekiddako nga takunywereza Allah kyekiddako katugeze kale nakujjako taatawo mu myaka ebiri natwala mukyalawo mu mwaka gumu natwala omwanawo ogamba oti wallahi mulina kugambaganye naye sigawulidde ogamba otya saba Allah tusasire ya rabbi ennaku yeyongera kudda kuki ku nnaku alaba omubaka yavaawo sallallahu alaihi wasallam alengera entalo zitambula zigenda mu maaso ezaridda atala mu kaseera kekamu taata wakola ki avaawo awo nno kitegeeza nti Allah mu bantu yasinga okugezesa baba bamusemberedde buli asemberera Allah ebigezo bikola ki bizitowa okusinga gwe bombeera ewala tugamba nti nti gwe abagezesa ayinza okukuba kibooko ezisingawo naye ngaoli wala nga takugezesa naye akola ki akuba kuza kuki naye bwomanga omuli kumpi ate gwe agezesa bijja nga bikola ki era kyandibadde kiri nti abawalimu bandibadde bawangala obulamu bwonna 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 obusembayo okubeera obulungi bwonna sibe kyandibadde naye mugende nga mukinoonyereza ng'ogyeko abebuzaabuza ngaffe masikini webuzaabuza bwe tukwa kwebuzaabuza okwo naye abakoowola abantu okudda eri Allah be bakoowola babeera mu bulamu balowooza nti bulungi ng'ate abakoowola bwakola tebikola ki ebyo biyinza okuba ebigezo byani bano bakoowola nga baba ne muziki tebaggwawo nigundi katakyalabika nti yafuna sente ate gundi ennaku yakaggawala gundi yagenze bweru imaamu asigalawo yakola ki atungwa kikanzu ye sibe kiri naye nga bano bakoowola bakola ki nekyo tekitegeeza nti Allah takola ki takwagala abeera akugesa buki bugesa alabe woyimiridde weewo levu gyolimu ki ntuufu bwatu bwe yakola bannabbi be bonna 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 n'abakkiriza bonna mbasajja n'abaki n'abakazi katayimu yatuuka Abubakar Siddiiki radiyallahu anhu naye Allah namugya mu bulamu bweki naye nga Aisha akyakola ki akyaliwo mukategeddako tetunamumala akyali ki tujja kutandikirawo nga Abubakar afa then tulaba obulamu bwe mu bukulembeze bwani bwa Umar bin Khattabi radiyallahu anha tunamalawo insha Allah taala tuyingire ku abayi nabadde mmanyi nti tumusigadde ebbanga tiri nnyo naye tuyingire ku nfaaye naye tumuziike tekijja okusembayo enfa yani ya Aisha radiyallahu anha then tunamaza Aisha tuyingire ku Hafsa bintu Umar radiyallahu anha naye nga kyali yakisiddwa akusigaddeyo si kanene nnyo naye totya tujja kakola ki tujja kukamala kugamba wetukoze eki tukomye fi ahadi abiha radiyallahu anhu mu bukulembeze bwa Abubakar Siddiiki ne mukulu walake nga Aisha akyali muki akyali mulamu naza mutegeera banoonye ebintu byokusoma singa yabadde kutuba singa namaze dda n'ebintu byokusoma mbaana kulambawo nti wali tukomye luddawo tukomye wano nsobole okujja ntandikire wetukoze eki wetukomye saba Allah tusasire ya Rabbi atuwe okuyiga mu bye tusomye ya Rabbi atuwe n'obulamu obulungi ennaku awo gyosomako n'owulyange kola ki n'owulyange ekusobedde ku bantu bano abatusookawo n'olaba n'obuzito bw'omuntu bwe yabeeranga abamanyi bayogera ku bigambo ku Aisha oyo radiyallahu anha naye ebigambo bisembayo okubeera ekyamaanyi ku byogere nakatwala nti nali simanyi nti ne mu basajja yali abakira mu kutegeera amateeka gafuga obuki obusiraamu obulamu bwe afqaha nnaasi abamanyi bakiraba nti Aisha yali afqaha nnaasi era singa abantu bonna okutegeera fikiri amateeka gaki g'eddiini yobuki y'obusiraamu radiyallahu anha tujja kubikoonako nga taimu yabyo etuuse insha Allahu taala nabadde ntandika nebagamba nti buli kiwaggulu ettaka kiba ki kibeera ttaka si bwe kiri n'abali mu ttaka nabo baafuka ki ttaka